Mpoza naye akyali useful eri eggwanga lino takyali lwaki era sisuubirawo omuntu ayinza mumwesiga so abantu b'emukono ne baddamu ne bamwesiga ekisanja kino simanyi kijja kuba kibatuuseeko kubanga mwami Kyagulanyi gwakolagana naye gwatembeeta ffena gwe tukkiririzaamu nga tunoonya enkyukakyuka twaliwo nga Nambooze amusaba miliyoni 15 ajje okumimirira kulala mukubira campaign kuba yamubuuza nti nze Robert Kyagulanyi Sentamu eke Bobi Wine namaga nti pozo diplomacy eri kintize bade artist jate gwogenda kutumenya nnyo naye woba oyina miliyoni 15 ozintereko Nambooze nzija abantu bawo wonna bampuliriza bammanyi obuli bwenguzo obusookera ddala yone juze yaguluba n'embuzi ng'agitwalira Kyagulanyi n'enkota y'ettooke yo Nambooze ate nga Kyagulanyi ogerwa Nambooze yagenda n'enkoko n'enkota y'ettooke mbwera byamuluma nnyo okubirekera Nambooze naye nga talina kyakkola n'abimulekera naye kati juzi Nambooze yazze ku kitebe ng'akutta akabuzi ajje wa Kyagulanyi anoonya amasannyalaze abantu edda abali bazimbiddwa nga bannabyabufuzi ab'ensonga bannambooze bafuuse bannabyabufuzi abaweebufu ng'ebyoya by'enswa astandinga ku kintu nga akitandinzenko olw'obwetaavu bwe bwalina yeetaaga kadi ya NUP naga nti nja kukola ekisoboka kyonna olaba nga neddiza kadi yaki alowooza ku position ye okulowooza ku bantu b'emukono abatakyasobola kufuna byanjigiriza biri ku mutindo twakyogeddeko njo nti ababaka ba parliament ab'opposition abali ng'ekimu nga bassa kimu okulwanyisa gavumenti eno kati bebetemayemu ebiwayi bebe kuba bokka amayinja gavumenti bagireka ekola ebyekolaki kati tutuuse okuba ne lisiti y'ababaka boyinza okugamba nti President Museveni avudde ku ntebe ne bafeintinga era bangi tebagalira ddala President ave ku ntebe naye nga batugamba nti babaka baki b'opposition abalungi abalabira emikutu gyaffe gino nate mbaniriza nnyo mu programu yaffe eno y'olunaku olwaleero ne mbeebaza bannange okubeera nga mulaba mbeebazizza nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala ate n'abatuwa comments bambi mwe tujja ebibuuzo bye tubuuza abantu bano mwebale nnyo mwebalire ddala mukulu Ahmadi Shahif webale nnyo mukulu ayina byona mukyala Nanyansi awa Saudi Arabia omukulu owekata naawe nkutumiddeko nnyo bambi webale comment yo yanyumidde nnyo nagisomyeko n'empoomera kale namwenna abatulaba bambi mwebale nnyo mwebalire ddala sijja kumenya sikinoomu waliwo abankubira amasimu obutereevu ne babaako byebaŋŋamba ne babaako abantu bye bansaba okubakyaza tugenda kubakyaza era nga mu bantu be tugenda okukyaza tugenda kukyazaako ne assistant superintendent of police ow'emukono omukwanaganya wa poliisi n'omuntu wa bulijjo ajje atubuulire ebintu ebikwatagana n'amateeka abantu baffe bangi batandise bakwata na buli kimu tugenda kubeeranga naye wano n'atunyonyola n'etteka ezikubwa abantu ku luguudo atunyonyola n'etteka ezikubwa abantu ku nguudo naye twamutadde ku pano ejja okubeera ku mukutu gwaffe ogwa Kwezi Media Group wamu ne Megatron nabala tujja kugenda tubaleeta kubanga kyemutusaba kyetubawa kyemutusaba kyetubawa kale okujjako ng'oli aganye buganji kujja naye bw'abanga akkiriza okujja ffe tutulina mutawaana n'ekyo waliwo ababadde bacomplaininga nti mwami Kwezi abanuupu b'oleetayo ababiri ate abakuba nuupu oleeta 6 nedda siriiko oludda nze gwe mulaba ndeeta buli muntu tukuba amasimu mangi nnyo ne Bishop Tomusange twakamwesibako emyezi 3 ajje abeeko kyayogera naye batudoojinga kale no temutunenya abasobodde okujja betukyaza abataze nga tubaleka tetujja kukaka muntu kujja ate oluvannyuma begira bokka ne bakomawo kale nno olunaku olwaleero tuli ne Uncle Jim agenda kutunyonnyola ku nsonga nnyingi nnyo bwe bali mu mukolo wakati ogw'okutegeka Thanksgiving ceremony ya Mathias Mpuuga be bagiri wakati kale nno tumuyise olunaku olwaleero mu Namasaka omugundiivu twogere ku nsonga ez'enjawulo Uncle Jim nsaba obuuze ku batulaba abatulaba wano ku Kwezi Media mbalamisizaako mwebale kutulaba n'okumentinga obulungi era mwongere okufollowinga Kwezi ono ne Megatron kubanga babatuusaako buli kintu kyonna mujjukire nti kaakati gino emikutu egyaffe wooli bw'otukolaki bw'ofunira bw'oba opaakinga ku booda ebuusiya ng'olaba ebigenda mu maaso mu ggwanga lino ali mu woofiisi buli wamu wooli oba otufuna bulungi so mwebale nnyo mwebalire ddala Uncle Jim bwe tujjidde wano olunaku olwaleero nga mu kiro ekikeseza olunaku olwaleero poliisi yakutte ababaka bamu ku ababadde bennyigira mu bulyake
nga beekobana n'abakozi ba gavumenti naddala bali mu ministry ya finance abali mu Bank of Uganda ne bawagika mu mbalirira y'ensimbi ya gavumenti ne bawagika mu ssente obuwumbi 3 obuwumbi bumeka akati nga ssente zino baziteeka mu bitongole nga gwe ne tugaa nti tuzitadde mu kitongole kino naye ssente zo we zijja ssente zaffe ojja kuzituwa akati ababaka basuze kuukira police station nga kuliko mubaka Yusufu Mutembuli ono yakiikirira essaza ly'e Bunyole East mu lukiiko olukulu lw'eggwanga kuliko Sise Namuju omubaka omukyala akiikirira disitulikiti y'e Lwengo kuliko Paulo Kamba akiikirira essaza ly'e Busiki mu lukiiko olukulu olw'eggwanga abakulu bano okukwatibwa kwabwe kididde pulezidenti okwogerako eri eggwanga naga nti nategedde ababaka ba paliyamenti abali mu paliyamenti engeri gye mujja goba ddiiru temujja kuweereza bantu naye ngenda kubalaga omusaayi yasooka n'abuuza mbasonyiwe ababaka nabaga nti atobasonyiwa ko pulezidenti kakati mugenda kulaba omusaayi sebo Uncle Jim ensonga eno giraba otya ababaka ba paliyamenti okujja mu lukiiko nga tebakyatesiza bantu wabula ng'efuusa empuku y'abanyazi okuli n'owuwo Mathias Mpuga gwe bagamba nti naye yeegabanya obukadde 5 besebo owange ye tusoke tumuggyemu kubanga sente zayisibwa parliamentary caucus yazukalaki yaziyisa naye ababaka bakwatiddwa omanyi tewali ntandikwa mbi bwe baba balina kye batandiseekola kuba nti wano tulina nnyo olugero lw'ekyuso ky'embuzi ekirekerera omusi nekitunulira omubaazi njagala okutegeeza ababaka bano beebale nnyo beebale ddala era Mukama mulungi nnyo kuba nti basuzeeko mu nkomyo nabo basuze munda bakiwulire naye nga situna bakwesiba ku babaka abo bokka omanyi abaana bwe basanga taata nga bbenva kizibu kyakubategeeza nti obubbi bw'enva kibi taata asobola okubba enva taata waba muluvu asobola okukwata mu sefuliya kati taata wabanga bbenva kizibu kyakutegeeza abaana nti okubba enva kiki kibi Pulezidenti Museveni wabanga yayogedde okukwata ku babbi abali b'enguzi abalyake yalisoose ye ne yeetunulamu butya bw'ayimiridde kubanga ye muli w'enguzi ye mulyaka asookerako ddala bulungi simuwaayiriza azagiri atya ababaka bano bennyini aba palamenti tujjukira jjo ly'abalamu mu 2015 be yakozesa okuggyawo ebisanja okuggyawo ekkomo ku bisanja lyali kkomo ku bisanja egyo mu myaka 2025 2017 we bajjeeko emyaka egirimiti 2025 lwe bajjako ekisanja 2025 tugenda mu 2026 abo be yakozesa ababaka be bamu n'abawa akasente bawagire ekiteeso ky'okuggyawo ekkomo ku bisanja esente ze yabawa zaali zaaki eyo yali nguzi yabawa sente za nguzi basembe ekiteeso kye okuggyawo ekkomo ku bisanja era yabawa milioni 5 webale nnyo joli abalamu mu 2017 Pulezidenti Museveni yakozesezza palamenti yennyini n'abaka ba palamenti okusingira ddala n'aba NRM okubawa essente bajje emyaka bajjeko ekkomo ku myaka akatundu 12 bba bo bennyini ne bakkiriza omukulembeze agikole ki obwo buli bwanguzi naye n'aba opposition bazifuna era buli yakyenyigamu era nzijukira omubaka Katolo Wama yagamba nze zange sijja kuzizzaayo kubanga baali babagambye bazizzeeyo naga nti zange sijja zizzaayo naguliramu abafuzi ba bodaboda Kato waffe oyo era yali Kato nga wamulaba Kato waffe oyo naye kyembadde ngezaako okutegeeza nti ababaka bonna badde bafuna ssente mu bumenyi bw'amateeka bo balowooza nti tetukimanyi nti ezo tokeni zigendako ku akawunti yaabwe sente ezo zigendako bafunye mu wiiki ewedde bafunye milioni 25 ku akawunti ye kakati sente ezo tukimanya nti muzifunye era mutuule mu ntule ekyankwanzi ne mutegeezebwa okufunayo akasiima akajja oluvannyuma lw'okuyisaamu ebiteeso kati obulwanyisi bw'enguzi bwe sannaba kumanya enguzi eno ayagala girwanyisa nga atandikira wange ekomawa ng'evaawa abali b'enguzi ababaka ba palamenti aba opposition bawakubuulira enkya neggulu baboogera fenafena bannansi tumensioninga abali b'enguzi amanya gaabwe tugamanyi era kitwe tugamba pulezidenti wabanga akyawuliriza ebirowoozo ebiva mu bannansi ffe batusabe lisiti y'abali b'enguzi tugimuwe ababbi lisiti y'ababbi abantu abanyaguludde eggwanga lino butalirekera wadde kantu nakaki n'akamu nze ndewunya budgeti ebeera ya ministry ya health
ti budget eyo sente zikozesebwako ebitundu 15 ku buli 100 kiki ebitundu 15 ku buli 100 nga zikoma Mulago ne zikoma Ekiruddu ne zikoma ne Kawempe endala ne bazibba temuliba bantu tewaliwo erethe sente limu ddagala tewali ddagala nebuuza pharmacy eziri ku malwaliro ga gavumenti ezibatuusako ne bakuwandikira ate ne baga nti genda oligule mu pharmacy Mulago buli ake Mulago kye bakola buli bwanguzi pharmacy zazimbira ddala okwetooloola Mulago kakati mwe mujja eddagala lya gavumenti muzimbye pharmacy okwetooloola eddwaliro ly'e Mulago gye mwatugambanga nti mugenda distampingako munanga abantu baliyina mu mafamasi gaabwe ate nga bonna baddokita b'e Mulago ate nabo tubamanyi era amanyi ontegedde bulungi kakati bano ababaka be bakutte bo baali badde bavaayo bategeeze president akasente bakafuna kava muki kubanga tukitegedde kava mu Ministry of Finance naye nga kansonga ki era lwaki okwata ababaka abenyigiramu mukola budget eyo yatwala akasente ako nga Minister of Finance tali involved muki ali involved muki naye situmulaba mu kkomera anti ababaka omanyi sente zino zisooka kuyita eno mu bukiiko bwa parliament kakati nezibujja nga bo baziwagiseeyo nezijja nga zitambula nezigenda mu budget committee nezigenda mu finance neziva mu finance nezijja eno mu preliminary omanyi ekizibu tulina bansonyi okwogera nti tukyalina parliament mu Uganda banange parliament that is a house of deal, it's not a parliament at all kubanga ababaka balina ensonga kakati olwo baddeko n'ensonga y'okunoonya emikono ejijja mu bakaminsona obwesigwa n'obalaba nga bajagaladde tulina obubaka nga Ssekikubo yakamala ebisanja 6 mu palamenti abeera awo olw'emyaka takyalina kyagigasa abeera bubeezi awo palamenti yagafuula makaage sinnaba kumanya oba Ssekikubo tadelivalinga message ze olw'emyaka n'azimalayo n'aleka n'abantu abalala nabo ne bakolaki ne bakiikirako ku kitundu kye naye njagala okutegeeza nti palamenti nnyumba y'abali banguzi kati bwetuuse kiteesozo kyabali baki banguzi ekisogera ddala situulirangako bakaba palamenti nga beetemyemu ebiwayi mu kweyongeza ensako nga bano bagamba nti situwetaaga nsako olwo babeera buki babeera bumu nga bayisa sente zaabwe palamenti buli kisanja yeeyongeza ensako emirundi egisukka mu emeka mu ebiri onfunira bulungi ekyokubiri obuli bwenguzi buyitirivu nnyo bwesemanyi pulezidenti wagambako okulwanyisa agenda butandikira luddawa omuntu akwata more than 1 billion agirete mu constituency ogigabira abalonzi afune obubaka bwa parliament mumusuubira kukola ki bano betuyina wano abagenze kusuubula position basuubula nsuubule kyobola nange nakwata milioni zange 4 nzisuuleyo ngende ne bazirya ne bazikuba akabanga waliwo yaleeta akawumbi obabina ne batakulaba waliwo yaleeta akawumbi nga buli LC ayiwako asuubula ekifo era yakisuubula n'olwekyo obuli bw'enguzi kisuubira nti gavumenti eno ekyasobola okukwata ku buli bw'enguzi ate nga batandise okukwata ababaka tejja kukisobola bano bakiso kya mbuzi bano babakutte okutulaga nti balinako kyebagi kubanga pulezidenti yakwogera ate ba NRM yesu ba NRM bo bakimanyi lwaki gye bali era bayinza nokuba okusasula okubeerayokko ne bavaayo ontegedde bulungi wabula ffe kyetwetaaga ye palamenti okukozesa amaanyi gaayo okubaako ebintu ebimu byekomya ng'okweyongeza ng'ensako buli kadde ng'ate abantu tebalina ddagala malwaliro esente z'emmotoka simanyi lwaki oba omubaka ave mukono milioni 2 oggula emmotoka ate nga bafuna omusala musava ate sente z'obawo milioni 2 ne bavuga emmotoka za milioni 7 oyogedde nnyingi beevugira waliwo n'abavuga bupulimo buno ordinary noweebuuza nti ekyo ennyumba mwe bateeseza ennyumba y'eggwanga enkulu palamenti yakinaba ki ewa milioni 200,000 mugule emmotoka nga kuliko n'omubaka ava erubaga n'owa Kampala Central n'owa milioni 2 agule emmotoka emuleeta ku palamenti naye kambuuze so obuli bw'enguzi butandikira ddala mu gavumenti sebo ffe tufuna ssente ntono tusobola okugula emmotoka ezirabikako ne tuziteekamu amafuta ne tutambula naye omuntu afuna obukadde 35 kwana ne allowance eziddako lwaki aba tasobola kwegulira mmotoka lwaki parliament provision eno fe okubagulira emmotoka nobawa amafuta lwaki tegijjaawo President Museveni ekyo yakikola okuleetera ababaka ba palamenti okukirowooza nti buli kirungi balina kukifuna nga bayita mu palamenti bazimbe ebyobufuzi ebyekifuula nnenge kubanga ffe n'ababaka betuyita aba opposition bangi nnyo betumanyi
nze sirabangako omubaka wano eyali yesambye okuwongeza nalabako Nambooze ng'alwanira okuwongeza ensako y'ababaka ba palamenti mukambwe nnyo ku yo ng'ayagala bagyongeze n'aba mukambwe nnyo ku kasente entono ennyo ezaawe bakaminsona bwe bulyako buli wano abantu bafuuka bali banguzi position zonna Nambooze naye akyali Yozefu eri eggwanga lino takyali lwaki era sisuubirawo omuntu ayinza mumwesiga so abantu b'emukono ne baddamu ne bamwesiga ekisanja kino simanyi kijja kuba kibatuuseeko kubanga mwami Kyagulanyi gwakolagana naye gwatembeeta ffena gwe tukkiririzaamu nga tunoonya enkyukakyuka twaliwo nga Nambooze amusaba miliyoni 15 ajje okumuyimirira kulala mukubira campaign kubanga yamubuuza nti nze Robert Kyagulanyi Sentamu aka Bobi Wine namaga nti pozi diplomacy eri kintize badde artist gyate gwogenda kutumenya nnyo naye woba oyina miliyoni 15 ozintereko Nambooze nzija abantu bawo wonna bampuliriza bammanyi obuli bwenguzi obusookera ddala yone juze yaguluba n'embuzi ng'agitwalira Kyagulanyi yoyo Nambooze ate nga Kyagulanyi ogerwa Nambooze yagenda n'enkoko n'enkota y'ettooke mbwera byamuluma nnyo okubirekera Nambooze naye nga talina kyakkola n'abimulekera naye kati juzi Nambooze yazze ku kitebe ng'akutta akabuzi ajje wa Kyagulanyi anoonya amasannyalaze abantu edda abali bazimbiddwa nga bannabyabufuzi ab'ensonga ba Nambooze bafuuse bannabyabufuzi abawebufu ng'ebyoya by'enswa asitandinga ku kintu nga akitandinzenko olw'obwetaavu bwe bwalina yeetaaga kadi ya NUP naga nti nja kukola ekisoboka kyonna olaba nga neddiza kadi yaki alowooza ku position ye okulowooza ku bantu b'emukono abatakyasobola kufuna byanjigiriza biri ku mutindo twakyogeddeko njo nti ababaka ba palamenti ab'opposition abalinga ekimu nga bassa kimu okulwanyisa gavumenti eno kati bebetemayemu ebiwayi bebe kuba bokka amayinja gavumenti bagireka ekola ebyekolaki kati tutuuse okuba ne lisiti y'ababaka boyinza okugamba nti President Museveni avudde ku ntebe ne bafeintinga era bangi tebagalira ddala President ave ku ntebe naye nga batugamba nti ababaka baki b'opposition n'olwekyo President ne gavumenti abali b'enguzi mu ggwanga bamanyikiddwa tunula nnyo wa Madamu Diana atwine tunula nnyo owa Twine tunula nnyo wa Cheng Anita Speaker ekya Speaker leero nja kukiyitako lwaki kubanga essente zabadde akozesa ezimu zizzeeko mu bantu ne zibako kye zikyusa ng'okusula sente gyonna zitwalira abazannyi b'omupiira aba Uganda Cranes yatukoledde bulungi awo kyatukoze bulungi for the first time mbadde sirabangako Uganda ng'esamba omupiira bwe gutu gwabadde muyitirivu ne bakabadde baatukubye gwe yawangula gwali muyitirivu naye ate gwe baatuwangudde yasambye nnyo omupiira ogwasusse okunyuma ate nekidda ku bawagizi b'Ennayuganda banaadde mu kisaawe embeebaza nga bwe twabaddeyo abantu baagala nnyo ensi yaabwe baagala nnyo n'ebyemizannyo n'olwekyo tuyina ekirowoozo tujja kutuuka ekiseera tuboyikootinge ebyobufuzi bya Uganda nga bannansi abantu balekerawo okwenyigira mu kulonda abakulembeze kubanga tuyitiridde okuba n'abakulembeze ab'olujjulungu abakulembeze ab'ekifuulannenge tewayisizaamu nnyo eggaali kangi bayiseemu kubanga tebakyali ku mulamwa gwabatwala edda abatugamba nga okulwanirira federo n'ensonga Ssemasonga 5 bazivaako kati balwanirira kadi ya NUP kituufu kubanga nze nalina abantu benasinga okuteekako ennyisira Nambooze oyo yatukakasanga ensonga Ssemasonga 5 bane nga njagala Nambooze tamanyi nawe ziri tazirowooza nako tasobola nakuddamu kuzoogera era nga bw'ayogera bw'ati ompulirira ddala omubaka wange yennyini opposition kakati kyayagala kwe kubeera nga abeera ku nsako ya palamenti buli kadde kwe kukwata embuzi n'agitwala wa Kyagulanyi ayagala bamuwe kaadi addeyo ku musaala tebakyasobola kuweereza ggwanga abo kakati beeweereza ontegedde naye ababaka basibiddwa munnyonnyole mukama wammwe naye tukimanyi nti ebyo byakyewugguusa bwetunulira Uganda Airline essente ziyafiiriddwa mu mwaka ogumu zabadde billioni oba twakoze losi ya 17 billion nga tufiirwa bufiirwa ebyo byonna kubanga akakiiko kagezaako okusensalinga agenda okukulira ekitongole ekyo ne palamenti bamutulaki president naga nti oyo nze gwenkolaki naye bamutulaki akakiiko kasennyonyi bwe kamunoonyerezaako waliwo ebiyitingana mbu sennyonyi yalya akakiiko
njagala obukiiko bwonna mu parliament obunoonyereza ku buli ake ekyomukisa omulungi businze kubaako babaka b'opposition naye kosase ke kakiiko akasinga okubamu abali b'enguzi kubanga obadde tukimanyi olwaleero mu abanyiiga munyiige naye ffe tetukyakolera ffe kakati tuweereza ggwanga nakukolera nsi yaffe tetukyakolera mannya gammwe nti wayogedde ku Ssenyonyi woowe tetukyabiraba ffe tulaba ggwanga lyaffe ligenda litya mu maaso oba likyuka litya kubanga muyitiridde okuliziika ontegedde bulungi ate ng'abaliziika tuwaana bawaane nga tutuwaana bawaane nakye nagambye ku musajja w'ompuuga omubikkirira naye ekyampuuga kirina element endala si ateredde n'empuuga naye abadde azikomba nga tuvuddeyo eyo bwe twafuna ofiisi ya leader of opposition eya mpuuga mpuuga yenyigira nnyo mu kwongera okubangula ababaka ba parliament tufune ababaka ba parliament ab'ensonga Buganda eno yalina abasajja abagundivu mu byobufuzi bangi batufuddeko bangi bakaddiye lukyamuzi takyasobola kudda yaggwako dda be basajja betwalina abasinga President Museveni yabakozesa abamu ne balengera ensobi zaabwe ensobi ze bo ne balitayalinga ze manyiko omu yava ku baminisita ng'ate bakyamwagala naga nti anze nkomya wali Gerald Sendawula yavaawo yekka ne position ya parliament n'agita ey'ekitundu kya Lwamaggwa coach ava eri Lwamaggwa waffe Lwamaggwa naye yina omubaka yes kakati njagala okukutegeeza nti omulimu gwa Mpuuga gwe tubadde twamutikka ffe nga bannansi kubanga Mpuuga talina mulimu gugwe ffe nga bannayuganda naddala bannankyukakyuka tubadde tumutunulidde nnyo mu kuzimba ebyobufuzi eby'ensonga ebyensa era olwaleero siinaabweko obweraliikirivu kubanga nkimanyi bulungi nti nga 21 omwezi guno tulina Thanksgiving ya Honorable Mathias Mpuuga ekitovu ku Sports Arena mukolo gwe tuguteeseteese bulungi nga guliko Ssaabasumba wa Kampala yagenda okuba omutambizi omukulu tutandika n'ekitambiro ky'emmisa omanyi wammanga awo obukatuliki ffe twabwaniriza nga bujja omanyi temuli baganda nnyo tuli baganda nnyo abaganda ennyo si bakatuliki abaganda ennyo bakatuliki ate nga bava buddu kubanga abalangira gye twaddukira mu ntalo zaffe ez'ekirangira era kyekigifuula buddukiro ze mbadde mmanyi nti olw'okuba nti abakulu wali mu ggwanga erya Rwanda bakatuliki nnyo abafalansa baabafuga baasala nnyo ne bayingira mu buddu ne baleeta nnyo obukatuliki nedda obukatuliki bwaffe wano mu buddu bwadda nnyo ate nga bajjajjaffe ba Agustino Mukungubazi be bayaniriza Bulaza Amaasi ne bapeera oyo nno jjajja wa kitange era ne busimba amakande waffe Villa Maria gye buva n'olwekyo tulina omukolo ogwo Thanksgiving ya Honorable Mpuuga yasazeewo okwebaza Katonda naye bwe tukiri nti mubaka wa nsonga abadde asimbye nnyo essira ku bintu bye twamutuma twasazeewo okubeera naye ku lunaku olwo kaakati mugenda kubeera naye mugenda kutongoza kibiina kipya mugenda kubanga mumwebaza Katonda ensonga ezisingawo kwezi tugenda kuzifuna ku olwo olunaku lwennyini nga ntusubira naawe okubaako era ng'olukiiko olw'ebyenfuna lulina okulaba nga lusobola okusapootinga Kwezi Media ne Megatro era nze bwe mutampa okujja okuweereza omukolo live nabadde njogera n'omubaka waffe akwasaganya ebyensimbi Juliet Kakande naga nti ateeka okukola ekisoboka omukolo guno guweerezebwe butereevu mu mayengo ga Kwezi Media Group ne Megatron. Njagala okutegeeza olunaku olwo tulina Ssaabalabirizi w'e Kampala oba Ssaabasumba mumubayita ba Ssaabasumba Paulo Semwogerera ajja okuba omutambizi omukulu ng'ayambibwako Salvation Jomba n'abasumba abalala tusuubira okuba n'omugenyi omukulu Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga nga omu ku bannabuddu ab'ensonga ate nga yakutte eddamula wa Buganda bano ojjukire bulungi nti Masaka kyekibuga kya Ssaabasajja ekikulu naye gwe olowooza nti nno Buganda okweyingiza mu byobufuzi n'ekereziya okweyingiza mu byobufuzi tebiina ngeri kijja bigenda kukosa Abaganda abalala batali mu twasalawo tufuke mu Uganda ey'owamu kubanga ffe ffennyini singa tulemwa okubeera n'eggwanga eriteredde buli muntu avunaanyizibwa gy'atudde mu institution gy'ali okuvayo najja n'abako kyagatta ku nsi ye
ensi eno tejja kuggwawo nga Ssaabasumba atudde wali waggulu naye nga alina eddoboozi lyayinza okugattako kyabange mukomye ebikola ebyebukenuzi n'obulyake ebyobufuzi ebyo tuba tubizannya mu Uganda ey'owamu biyimiridde mu Kampala esangibwa mu Central Region oba mu Buganda n'olwekyo abakulembeze ab'ennono balina okuvaayo ne babaako eddoboozi libakola ki libagattako olwaleero omukulembeze waffe ow'ennono tulina agafa busa Solomoni alina omukolo gw'empaako igulu omukama wa Bunyoro nabaddeyo jjo ebunyoro ewoyima naye alina omukolo gw'empaako naye eggulo bwe yeetabye mu kusaba kw'okwebaza yategeezezza gavumenti nti Bunyoro ng'emaze okufuna amafuta tulina okubeera n'obukulembeze obuwa ebitiibwa obukulembeze bw'ennono batugamba agafa busa mbona yalwala emyaka 5 abadde mulwadde naye naga nti Bunyoro erina okuganulwamu ebitundu 5 ku buli 100 mu mafuta agava mu kitundu kyabwe naye nga kinasoboka naye ekikulu nti omukulembeze w'ennono yakoze eki yagasseeko era nga ayagala Bunyoro okulaba nti ekyuka nnyo ekufuuka Bunyoro ey'omulembe kubanga yina n'ekyobogaga ekyamafuta n'olwekyo Katikkiro wano ayambyeko nnyo ekitundu kya Buganda ne gavumenti okubeera nga ateekawo projekiti singa ez'emmwanyi terimba kaakati buli muntu asobola okutwala omwana we ku ssomero tutandise okwenyigiriza okwenoonyeza akasente akajjanjaba abantu baffe mu malwaliro kubanga mu malwaliro ga gavumenti temuliimu ddagala n'olwekyo tusuubira okubeera ne Katikkiro oyo ng'omugenyi omukulu ne baminisita bangi okuva mu gavumenti y'Emmengo abaka ba palamenti bangi okuva mu parties ez'enjawulo abasinga obungi nga bavudde mu kibiina kyaffe kyetukkiririzaamu ekya NUP ate nga nawulidde Abedi Bwanika ayita Honorable Kyagulanyi Ssenta Mwajja abeera ku mukolo Yoweri Ssennyonyi ne babyesamulabeka nti ebyomukolo gwammwe tebabimanyi era omukolo mugukola tebagulinamu omukolo si gwa kibiina omukolo gwa muntu naye ababaka ba palamenti abava mu kibiina ekyo wammanga bayitiddwa ne pulezidenti waakyo Kyagulanyi Ssenta bulungi nnyo bayitiddwa mu butongole enjagala gye bamwagalamu e Masaka tusuubira ku guno omulundi poliisi obutamusuulira misanvu kubanga agenda kubajja ku mukolo ate nga tewali tteeka limugaana kujja ku mukolo gwa muntu naye bw'atajje nga Ssennyonyi bwe yabyogedde asobola okuweereza omubaka abantu bulijjo si buli gwe bayita ku mukolo nti akola ki agenda wabeerawo ensonga ez'enjawulo n'emirimu egy'enjawulo abantu gye babeerako n'olwekyo asobola okutuweereza omubaka era tujja kumwaniriza mu kitiibwa mwamuyise kwejjako kubanga waliwo omuntu okuyita okukwejjako n'okuyita mu mutima gwennyini ogw'obwa Sseruganda mwamuyise kumwejjako oba mwamuyitidde ddala mu mutima ogw'obwa Sseruganda njagala okukukitegeeza omukulu Kyagulanyi yayitiddwa mu mutima ogw'obwa Sseruganda njagala kino mukitegeere kigenda okubeerawo mu kuswazibwa abantu nti okumalako omwaka guno nga Honorable Kyagulanyi ne Mathias Mpuuga balinnya mu kigere kiki balinnya wamu ebyobufuzi webityo bwe biba tajeti ya mwami Kyagulanyi tuli mu struggle kujja nakyemalira mu buyinza gwe mulamu ababaka nga Bampuuga n'abalala gwe batambulirako Babedi Bwanika Basemujo Nganda ba Muhammad Nsereko ba comrade baffe wano omukulu Kali Amaggwa Medali njagala okukutegeeza nti enjawukana tebajja ku mulamwa ogw'okujjako omukulembeze aliko era enjawukana eba nnungi nnyo mu kugatta okufuna amaanyi ag'enjawulo kubanga tosobola kwawukana na muntu gobadde tukolaganangako naye ekiva mu njawukana enjawukana eva mu nkolagana n'olwekyo mu 8 wano twalina ebibinja by'abayeekera ebyali bisukka mu 2 waliwo feddemu twalina mu feddemu tulina mu NRA tulina mu ne UFMU bonna baali mu nsiko naye ate ensiko yennyini gye beeyambisa ate okutuula ku ntebe emu basobole okutuukiriza ekigendererwa kyabwe n'olwekyo abalowooza nti Honorable Mpuuga omukolo gwe gwa kutongoza kibiina kyonna kyaleeta Kenya President eyawangula akalulu yegattibwako ebibiina 14 William Ruto yafuna ebibiina 14 ebyamwegattako okusobola okuwangula akalulu ka Kenya akawamu ne bakola omukago
n'olwekyo Honorable Mpuuga ne wabanga guddewo ekibiina n'ababaka abalala nga ne NUP weeri ne FDC weeri nalabye ababaka ba DP bali mu kusindiikiriza Mao atuviire ddala mu byobufuzi byaffe bya DP adire ddala mu NRM kubanga muganzi atuleyo entende n'olwekyo tusobola okuba n'omukulembeze waffe gwe tugenda okusimbawo ng'ava mu kibiina kyaffe ekya NUP naye nga yeegatiddwako ebibiina byonna ebyo ebirala byomwagala okukola nabyo omukago ne tukola omukago ogwamu era ne tumaliriza nga tupuusinga mukulu Kyagulanyi ne tuwamba oba ne tuwangula akalulu ke tugendamu okweddiza obuyinza bw'eggwanga lino. Mpuuga bamugoba mu kibiina oba bamugoba ku bukulembeze? Mpuuga tewali kyonna kye bamugobako. Ate obwa vice president bwa Buganda tetulinako kiwandiiko kitongole nga bamugoba kubanga tetunaba nafuna replacement. Ekitegeeza yakyali vice president? Yakyali vice president wa NUP wano mu Buganda. Tewaliwo kiwandiika? Nzijukira gundi yawandiika Dr. Zedriga. Gaali mawulire kwali kwogera bwogezi. Zedriga teyawandiika kiwandiiko? Mpuuga akyali. Naye kyetegereza. Zedriga yawandiika ekiwandiiko ng'amuyimiriza ku bumyuka bw'omukulembeze wa... Ne bamusikisaani. Tebannateekawo, tebannaba kukijjuza. Kitegeeza Mpuuga yakyali. Kubanga tubalina eyo waffe beeyogerako nti kakati nze myuka naye nga yogerako bweyogezi. Gyali omukyalo yeyogerako kakati nze myuka mu Buganda. Tosobola ku... Ye Namayanja ng'asirise nnyo. Yabadde alwanyisa Mpuuga wansi ne waggulu. Namayanja abantu baagana omuwa amatu Namasaka. Amugamba Namayanja gw'otagadde nnyo. Bava Kampala nga mukoze emivuyo mu KCC. Namayanja yali assente mu KCC. Oyo muyinako n'obujulizi. Namayanja y'omu najjawo n'atwala constituency ya Bukoto awo. Nga MP. Ekibbattaka ne kiyitira nnyo mu Bukoto awo n'atavaayo wadde kuyimirira n'abantu baamulonda. Ate nga naye ayagala nnyo ettaka. Bangamba waliwo ekibira kye yasaba awo. Simanyi akikole kyate n'atandika okisenda akitunde. Yali ayagala kukola ecotourism. Kati kyekibira kyokka kye tulina awo mu Masaka City. Kiri mu Kkumbo. The next day tugenda okulaba nga aleese mashini ezisala emiti. DP bamugamba nti oyo Kampala mu KCC ebaleka baddettaka balimazeewo. Nesebaana Kizito. DPC yatuyambako nnyo okugumbulula abantu be yali ayiye ku ttaka eryo ku kibira ekyo okukisaanyaawo Namayanja. Oyo gwolaba. N'olwekyo abantu baaganye nnyo muwa amatu. Era situsobola kumufunanga mu myuka wa president wa kibiina mu Buganda. Ate ono mubaka gwabadde atembeete ennaku zino nti yagenda okudda mu kifo kya Mpuuga. Amutembeete era mutuuseewo n'Empuuga naye waali oluvannyuma tujja kufuna results. Ekyo tetukitiddeemu. Ani asinze okutabagula ebyobufuzi by'e Masaka? Namayanja. Kuva Namayanja bwe yajja Masaka tiddangamu okufuna mirembe mu byobufuzi bya Masaka. Namayanja alina wooteri zazimbye wano Wakiso. Sente azijja. Tomulabangako wa Museveni mu State House. Namayanja agenda mu State House. Ebifaananyi tobiina nga bali mu State House nga alimu akakundi ka DP akadduka ne kagenda. Yeyagala ne Mao. Ne muganda wange ali mu East African Parliament kati. Siranda n'omukulu ayali Ssaabawandi yali Secretary General wa DP. Mbidde awona atya kubanga Mbidde yali ali mu harmony y'amaanyi nnyo ne President Museveni. Mbidde yawona atya obutagenda direct. Yali ne Mao. Kati Masaka agenda kujja ku kifo kimbidde. Mbidde tanaba kulaga position gye yeetaaga Masaka. Naye Mbidde alaka yatuuka mu biseera ebyokwagala ebyobufuzi eby'ekintu ekikulu. Tovalaba nti entalo zonna ezigenda mu maaso taziriimu. Ye yeetuulidde bwa yeesirikidde. Waali mu law firm yaawo ku 9 Street awo Australia aweereza. Akolera ddala sente yazifuna. Naye atunulira ebyobufuzi gye biraga. Nsuubira naye mu kaseera ke ajja kuvaayo okubaako kyalaga. Ekiki kyazzaako. Naye ebyobufuzi by'ennaku zino obiraba bitambula. Eggwanga lyazimbibwamu bannabyabufuzi abatabaali ab'amaanyi. Baluzige, ba Mukasa Mbidde, Basaamu Mukaaku, Ntale Bambi yatufaako, mulimu Basemuju Nganda. Naye omulembe guno Baseggona, omulembe guno lwaki teguzimbye bannabyabufuzi abaali ab'entomi nga betwalira mu biseera ebyo? Omulembe guno twafunye ekizibu kiri kimu. Nti twafuna ebyobufuzi bya nnakigwanyizi.
nti omuntu asinga okuleekaana ennyo oba okwogera ennyo omutwala nti muntu w'ensa. Yes. Sikanyangako na gavumenti eno. Nambooze bali batandika ebyobufuzi, nambooze emu ku bali bannabyabufuzi abasussangako ku maloboozi ne babatwalanga bannabyabufuzi abavumi ab'amaanyi. Naye yayimirira yasooka nnyo ensonga zaffe ezaali zituluma wano mu ggwanga n'alyoka azzaako okulangira abakulembeze abeeyisa mu nneeyisa ey'ekirabbayi. Olwaleero abantu bakwata trade eyo gy'okuvumagana n'abakulembeze ab'owaggulu kyekikufuula omubaka wa paalamenti ow'amaanyi. So nga luli ebibiina byaffe byankozambogo byafulumyanga bannabyabufuzi abamaze okuteekebwateekebwa buki. Nye Nambooze tabeera nko mu nkozambogo. Teyaliimu. N'olwekyo kakati abannabyabufuzi abatamaze kuzimbibwa. Yabeerako ne mu UID. Abannabyabufuzi abatamaze kuzimbibwa. Kubanga Nambooze lumu yayogera statement n'agamba nti olaba Wayiso omufumbira ebintu byakola nti byonna ebikoppa kwani. Ku Nambooze. Ani gwe tulina mu NUP omuvumi omukugu alinga Wayiso omufumbira. Asinga. N'olwekyo bw'otunulira abaami ba Ssemujjuŋŋanda, Ssemujjuŋŋanda oyo yeetegereza nnyo ebyobufuzi. Balafuubana nnyo okulaba nti ekitundu kyaffe ekya Buganda kyali kiwulirizibwa nnyo regioni endala. Tufuna ebyobufuzi eby'ensonga. Weewaawo nti dictator naye alemeddeko omulembe gwafuuse gwa kwevuma paka kuwulira bubi na kulwana akite mu bubi. Naye okuvuma kunajjako abakulembeze tekina kye kijja kubakolako kubanga bo basinziira. Mpuuga bamuyita kyabitaano. Ekyo tekijja kutuleetera, tekijja kuleka mukulu Mpuuga kulwanyisa gavumenti eno okumya bannakyemalira obulyake n'obulabbayi n'ababaka abatambulidde ewamu. Abedi Bwanika, lwaki ekibiina temukoze mu kya Abedi Bwanika ate okutandika ekibiina ekipya? Lwaki temutambulidde ku kya Abedi Bwanika? Kakati abakulu abo bo balina okusalawo okwenjawulo. Omanye okutandikira mu kibiina ky'omuntu nakyo kya bulabe. Tulaba wano ebizibu tulina mu Noopu nti tuba twetereeza mukulu Kibalama n'avaayo n'agamba nti amendments ze twakola ebbanga lya mwaka gumu. Ate nga kyekituufu. N'olwekyo ababaka ba paalamenti nga batudde wamu nsuubira nnyo ebiteeso ebijja okuva eyo nga tumaze omukolo bikyayinza byakujja kutula ku kitebe kyaffe ekavule. Abaganda tukkiriza nnyo mu kwenenya ne mu kusonyiwagana enjuyi zonna. Kyekimu ku bye tusinza okusimbako essira nga letunaba kulowooza ku Honorable Mpuuga n'abalala abamukkiririzamu okutandikawo ekibiina. Wakati nga NRM ekyanoonya bweyuuzayuuza oludda olugivuganya, wakati we tusinzidde okulaba nga tugatta nnyo oludda oluvuganya okuddamu okuba olw'amaanyi olusobola okutwala obuyinza mu 2020. Naye kiki ekiganya oludda oluvuganya okukwatagana? Kiki? Waliwo amalala, waliwo obuteebuuza, waliwo okwepanka? Wabaddewo nnyo amalala n'okwepanka. Bw'ogatta ebigambo ebifuluma mu bakulembeze be tuyina nga omwogezi w'ekibiina, omumyuka w'omwogezi w'ekibiina kya Noopu, n'ogatta ebigambo ebiva mu babaka nga Joyce Baagala, n'ogatta ebigambo ebiva mu babaka nga Medard Sseggona, nti asobola okkulungamya n'okkulambika mu byobufuzi naye nga olulimi terumuwabyeko kubaako gwe lukosa. Ne tuba n'ababaka nga Nambooze ng'olulimi lwe ebigambo 200 alina okunoonya omuntu gwakosa asobole okubeerawo. Ontegedde bulungi. N'olwekyo Thanksgiving eyo katugiveemu twongere okutangaaza bannayuganda kiki kye tuyinza okuzzaako. Lwaki Thanksgiving eyo n'ababaka basinza okwettanira Mpuuga be bamu ku babaka ababooleddwa mu NUP? Kiki waliwo okwekandaga? NUP tebaddeemu n'ababaka kuboolebwa, naye omubaka taboolebwa kibiina. Omubaka yeeboola ku ntambuza y'ekibiina gyetambuzaamu emirimu gyayo. Nawulira ng'akooye. Kubanga tewaliwo omukulembeze waffe yeeyongera alina erinnya erya Tibuhabulwa, wano abantu lye batafutanga atakola ki? Atawabulwa. Ababaka bano bazze nnyo okuwabula mu ntambuza y'emirimu gyaffe mu kibiina kya NUP ne batabawuliriza.
era NUP tebolangako babaka ababaka bebebodde ne bavaayo olw'obutateekebwa ebirowoozo byabwe obutabiwa kitiibwa ng'atabatatuwa nti bakyali bato mu byobufuzi bwe tunayimirirako ebbali omukulu ajja kumanya nti ebintu bye twogera biyina ensonga kyokka nga bataagala kuwa birowoozo byabwe kitiibwa be bannabyabufuzi abo situjja bayita abalujjulungo naye bajuniya mu byobufuziabakatandika ebyobufuzi ababingidde emyaka ebiri emabega n'olwekyo ababaka bali mu bukulu bwabwe n'entegera yaabwe baddako emabbali basooke balabe nti ekibiina kinaatambuzibwa kitya awatali maloboozi gaabwe naye oluvannyuma tugenda kukyesanga nga egurupu eyeyawuddeko nesigaddewo buli omu yeetaaga ginne waayo ng'omaliriza obubaka kiwolekera bannayuganda naddala ku nteekateeka ez'e Masaka kwe tusuubira nti nno newankubadde muzitumye Thanksgiving ceremony naye tusuubira ekigenda okwabika ku olwo enteekateeka ze tulina e Masaka eza Thanksgiving omanyi lwaki nziremerako nnyo nze nnondera Masaka mu kibuga ky'omunyendo ero se bagita market triangle nze wennondera era nina okuba mu nteekateeka eyo kubanga omubaka oyo yantwalira ddala wa Nyendo Mukungwe ate nze nva mu LCS okuba ey'amaanyi n'olwekyo enteekateeka y'omukolo egenda mu maaso era twagala bannamasaka mwenna ne bannayuganda okutwaliza wamu emmisa yatandika ssaawa 4 twagala abantu bonna nga webali omukolo gwe tuliko gwa Thanksgiving tebirina bikwataganira nakwawukana na kibiina kyaffe kya NUP abantu bulijjo beebaza emirimu Mukama gy'aba abakozesezza kyetusuubira nti gwe mulago tukola ki neera yeebaza mu kiseera kino ekyokusoomoozebwa ate Katonda bw'omwebaza mu kiseera ekyokusoomoozebwa akulaba nnyo kubanga abasinga mu kiseera ekyokusoomoozebwa ate Mukama bamwebalama naye nze bannayuganda kye mbakubiriza ekisooka twongere okwagala eggwanga lyaffe Uganda abantu yenna gye muli kubanga emikutu gyaffe gino gituuka wala kugambye ow'ebunyolo yagasseeko eddoboozi n'abakulembeze b'ennono gye bali tubagamba ti bave mu byokwebaka bye babalimbalimba mbu nno omukulembeze w'ennono teyenyigira mu byabufuzi ekyo kya bulimba mulina okwenyigiramu owantu w'otafuga tojjaawo mulamwa kituufu owantu w'otafuga kakati kweza abanoonyi b'essente owantu w'otafuga osobola okugyawo ssente tosobola owantu wajja ssente oyinza obutateekawo obukulembeze n'olwekyo tulina okubeera mu Uganda eyewamu eyabagala enkyukakyuka temuggwamu ssuubi Uganda obudde bwonna ekyuka kale omulabi waffe olunaku olwaliwo tubitambudde mbadde ne Uncle Jim tubale twogera ku nsonga ezali zimu ggwanga n'okusingira ddala ababaka okuli Yusufu Mutembuli omubaka Sise Namujju wamu ne MP w'Erwengo omubaka Paulo Kambo w'Ebusiki Kawunte abagambibwa okuba nti basuze mu kaduukulu lwa bulyake nga kwenyigira mu kubba nsimbi yamu omusolo tuliziganye olunaku olujja mubere bulungi mweraba nga tutandika programu zaffe zino njagala okusooka okuddamu okutegeeza abakyala nti mu abakyala nga bulijjo endabikayo kyekitiibwa kyo Mwamikwezi tulina omukyala kati wano kafulu w'okutabula ekizigu ekirabisa abakyala bonna bonna obulungi kubayita Mami Shuwadiru n'amaduuka ge aga Shuwadiru Shuwadiru ono owaffe wano nga ku gundi waggulu wano nga ku Mini Price ne ku Musakoti kati ali ku Mini Price wali branch enkulu naye wali waggulu yavaawo abonyiza amaduuka mu site zonna eza Uganda bwogende Masaka oli mukyala oli Masaka Shuwadiru wali bwogende Hoima bwogende Jinja bwogende Mbala Shuwadiru wali genda obuze ekizigo kya Shuwadiru kasita omwesiiga mwattu balabike bulungi ate nga y'omu ku bagenda okuba abasponsa ba programu zaffe zino ku Kwezi Media ne Megatro omukulu n'olwekyo bwe tuteekako ennamba ya Shuwadiru gwe wa TikTok n'ogisalamu manya ogenze ne logo ya Mami Shuwadiru ate aba TikTok nze mbaagala nnyo abasalawo aka waffe ne bamutwala nga muleseeko ennamba zaffe nze bw'olekako ennamba yange n'ebintu byennanga wa TikTok sikulinaako buzibu bw'osalamu n'ennamba zaffe n'oziggyako awo oba kakati etteeka lyazze tujja kubakwata naye bw'osalamu mu programu yaffe eno n'osalamu akalanga ka Mami Shuwadiru n'ennamba gikola eki giteekeko kubanga balina kutugibasomera wano era bagimanyi naye tugisoma bulijjo enamba ya Mami Shuwadiru bulina kutugisoma wano gibongere olwaliro ngibongere era neera ngibongere kubanga waliwo abasuubuzi abatandisewo amaduuka ag'ebizigo baba baagala okusuubula nga baagala ate okwogeraganya n'ebitereevu omuntu yenna ayagala kwogerezanya ne Mami Shuwadiru oli musuubuzi wa bizigo oba oli muguzi sekinnoomu enamba ya Mami Shuwadiru kwe tuyita
yita ku 0759 32 81 91 sorry 81 ogisomye bubi kanjikuddire munze eri 0759 yes sebo 32 esebo 91 esebo 81 oba oyogera butereevu ne mami Shua Diiru kale mukama abakuume tubaagala nnyo mama Shua Diiru mwongere okumuwagira abo be baffe be batuteekamu ssente kaakati tetuyinza kugamba nti ate tuwaana abalala batuteekamu ssente ebizigo bikola olususu ne bw'obanga wafuna bunnamakula buno bungalo zikonya bwonna buvaako ne bw'obanga oyina bino ebizigire bikwata amatama n'abakozesako ku bizigo ne bayisa obubi omanyi n'ensusu azikebera amala ozikebera n'azitabulira ekizigo ekikola ki ekinazitereeza